Abasirikale ba UPDF okuva mu nkambi y'Essingo basibya bulongozi bitundu bya Nakaseke okubadde n'eddwaliro lya Nakaseke Center nga beetekera okuzuula olunaku lwabwe mu bikunjuko eby'omulundi gwa Septemba 8 bukyanga ejjira UPDF litandikibwawo. Ebikunjuko byakubira mu disitulikiti ekitugomo beegatiddwako abatuuze b'ekitundu era nga balongosezza eddwaliro n'okuŋŋaanya kasasiro okwetooloola ekibuga kyonna. Eddwaliro balisanze liri mu mbeera mbi ekiviirako obulwadde n'okuddukayo. Ebisaaniko byonna babigyewo bakoze omulimu ogubagasa bo ate ne gugasa naffe. Kano oli Bafosi Sserunkuma akulembeddemu okulongoosa ziri abantu okubeesiga n'okuliramu nabo era n'abakuutira okuuma emirembe. Bakwataganire wamu n'ab'ebyokwerinda ku lw'obulungi bwa Uganda. Yakulira okulongoosa mu ddwaliro lino Alice Nakabuya asiimye abajaasi ba UPDF gye bakoze okujja ne balongoseza eddwaliro. Tukolaganidde wamu nabo tusanze buzibu twebaza bwebaza ffe aba Nakaseke Hospital. Abajaasi era balongosezza ebitundu by'e Lubaga nga bakola bulungi bwansi okubadde okugogola emyalo okwera n'okuyira kasasiro. Bayambiddwako ebitongole okubadde KCCA n'abugaba Joint Venture V-Power n'ebitongole ebirala. Abajulizi basiimye amagye olw'okujja mu kitundu kyabwe ne babayonjera n'enkolagana. Lieutenant Wilson Katu agamba nga mwogezi wa military police ategeeza nti bakikoze ng'akawunti ak'emyaka 78 kyanga UPDF etondebwawo. Ne tutongoza kaweefube wa bulungi bwansi ng'akamu ku bubonero bw'okujjukira emyaka 38 kyanga ejje lya UPDF litondebwawo. Natwagala to creating a bond between wananchi oba civilians ne UPDF. Ye Kano William Bayino Mugisha ngono wa military police ne asiimye abakwatiddeko mu kuza olunaku lwabwe. So n'olwekyo nagwo tulinamu omulamwa tuteekwa kukwatira wamu n'abanansi okola nga tutumbula ki ebyobulamu. Amajira nga alina poliisi beeyogere bakoze bulungi bwansi nga bakulembeddwamu aladisiwikira Joseph Sekasamba bayonjeza ekibuga kye beeyogere era nga bayambiddwako erimu ku masomero ag'omu kitundu. RDC Sekasamba ategeeza nti ekyongera enkolagana wakati w'omuntu wa bulijjo n'abajaasi. Exercise tubadde tulaga abantu bannaffe aba bulijjo ne tulina okukuuma nga tubawe tofaali ukwaga nti obuyonjo nabo bwetaagisa. Bwa bakulu mu magye ne poliisi abakulembedde bana basiimye abakulembeze ne RDC olw'obutabalekerera. Katanaffe nerifuka ejje eri abantu ba bulijjo ne libawa security ate ne balifunamu confidence trust.